Inside Story Uganda, real source of political updates. Wiki nga twogera ku bya America. Kali abayirani basobola tuyisaamu eggali twekubire. Waliwo yampeeza ngamba kasoza analysis wo mulungi. Naye weekubira toyogera ku America jogere ku kinga talina bye. Naye webeera ne kyekoze oba kyetadde ku ddwaniro. Tetukireka. Kakati omisinga otya okwogera ku Apache helicopter. Apache terekeka. Osobola otya okumisinga okwogera ku sea drones. Yadde kasozi ne mba saagala America. Naye nga nti kunsi bwe yagala okumanya n'oleka sea drone kuba owala n'Amerika. Ogiko togedde. Ebitagambika. Saudi Arabia emanya Iran ensasula mmeka. Oba obusiraamu bansasula mmeka. Ate waliwo. Nga ne okwogera kweno buli muntu yenna gyempise nga kye baagala okumanya. Kubanga mpala n'Amerika. So abantu baffe mubeere eyo nga mulaba. Ate era kye bayita amawulire. Mubeere eyo nga mulaba. Mukiize nti abantu abamu tetukolera ku sentiments kubanga njagala guni. Nze ntunulira ekiri worth to tell. Mu ngeri yonna tolina w'osobola kubuuka kino. Ate tolina w'otusobolera ku praising America ku kye yakoze. Banna. Nemba njiwala naye nze sigenda kubama kutuuka awo mangu. Njagala paati gye njagala okuhandolinga okusooka. Yebuzaabuza abantu. Bapayiroti baavudde batya mu helicopter eyo okutuuka okubanunula. Tebanabeerawo nnyo bagezesaako ku addressinga kintu kino. Twalabako eri Good Striking Eagle gye baakubira mu Iran nga yalina ejection seat. Ti omwana akinyiga co-pilot yasooka okubuukayo kuba pilot ate yanyiga amapeesa. Ate anyiga amapeesa bw'anaasooka obuukamu oli ani anaamugyamu. So baagikola ejection seat ne bagiteekako ka bolt kabanga wolaba ka bomu. Kabaluka balusi. Kabaluka balusi fulinga nebuukako seat. So bateekayo explosive wansi awo. Kekagira ne kayigina yitinga era kagikaaka. Ne kagenda kamusula in a distance. Ko pilot yasooka. Then ne pilot naye n'anyiga akake naye n'abuukamu. Eyo tulabye ennyonyi jet. Egenda ewala. Kaakati helicopter tegenda wala. Helicopter ekyebuzibwa baawonye batya ngenda kusooka ku handlingawo nga sinnatuuka ku sea drone asinga gye baagala okwogerako. Apache helicopter gye nayogeddeko twade twogera ku bigikwatako luli. Naye mbagamba eriyo bye sikonyeeko tekinologi ali mu nnyonyi eno gye njagala okubalaga. Mumanyi Amerika okuyomba bakubye ekintu kya value nnyo. Apache helicopter terina ejection seat. Yo terina. Era abapilot bajja kugamba nti baabuuseemu. Realistically ejection seat terina weesobola kukolera ku Apache. Kiringa w'onoogamba nti yabadde avuga Wilibalo n'ekoona hampu n'egweri. Wilibalo sipiidi esobola gikonya hampu n'egweri. Bannange. Wabula akagaali ko kakoona ne kagweri. Kaakati Apache helicopter nakulaze nti weeba egenze wala kilomita meka 6 oba meters 600 olwo egenze mu bbanga ewala. Awo tosobola kukozesa ejection seat n'olama mu kilometers ezo. Ejection seat bagikozesa oli mu kilometers 10-20 mu bbanga nti no kano ka bolt ke bateekamu kanaakuba seat. Ojja genda mu bbanga osookoke bw'oti omale parachute yeeteekeko. Ewo tewali budde busobola kuteekako parachute mu kilomita 2 gravity eba yakusisedda. Oba mufu oba wakonyedde ettaka wogenda okugira bakuggyemu we bati ogenda okugira mu ddakiika parachute nga batuuse dda ku ttaka tewali budde. So kaakati ewampi bwe watyo weewaawo yes kisobola okukozesebwa naye ewampi bwe watyo kiremesa olumu. Saagala bakitwale nti 100% kyekigiremesa okubeera neki ejection seat. Naye kisookera ddala baakimanya nti nno ennyonyi zino olw'okuba nakulaza ebyokulwanyisa bye zirina tino ziyita kumpi n'ettaka. Bw'eba eyise wala mu kilomita 4-5 ejection seat esobola okukola. Naye kaakati eyise mu kibira ejja yeetegereza erina okukka kumpi half a kilometer. Ejection seat egenda kukolerawa. Kaakati bo bano abagezi ne batuuka ne basensera nnyo ne bagamba tusobola kukola ki okuprotectinga abapilot but ge mawanga agategeera. Baabasalira amagezi. Bayiyo alternative. Naye nga sinagituukawo njaga kunyonya ejection seat lwaki Apache teyina.
ng'ogyeko ekyo Apache lwaki teyina ate ekikwewuunyisa Kamov KA 52 alligator ey'e Russia checkmate ya Apache guli ogunyonyi gwa ntiisa waba muntu ye ssebabi endabika yaagwo tegunyuma kulaba oyinza ogulabako n'ofa n'okufa gutiisa nnyo gulabika bubi waliwo ebibeera n'amatama akagira kati agaleebeeteebwa ebyo kaakati ne Kamov eya Russia oyinza okuusa si sheepu y'helikopita yona mutuufu w'okitunuulira kyonna kiriko oguntu mu maaso wano ogwetoloofu kiriko wano nga we baasibira ogubaati ogugumu olaba nga ebbaati trailer kwe batuuza konteyina agabeera wansi agawanvu kaakati ne Kamov bagiteekako oguuma bweguti ogugumu lijawo shapu nfu nnyo Kamov helikopita Kamov yefaanagana Apache ye Russia gye bayise Kamov KA 52 oba alligator Kamov eyina ejection seat egirina eyo y'Abarussia Apache terina Kamov naye eyita mu buwanvu bwe bune Apache bweyitamu Apache tebagiteekako lwaki bo bagamba ku nsonga eno olw'okuba eyita kumpi ejection seat esoboloka naye terina nnyo mugaso katuyiiye kino Abarussia bo ne bagamba ffe yaffe katuteekeko ejection seat bo baateekako lwaki Apache lwaki tesobola kubeerako ejection seat nti ekiwujjo kyayo nakugambye nti obuwanvu kibuleedi kya fuuti 48 kyetooloolera kumpi kaakati fuuti ezo zimalirayo ddala ennyonyi yonna kumpi ne mu maaso wano ewali ekyerabirwamu pilot we yalibuukiddemu kati woogambira nti akatebe kabuukemu ekiwujjo kijjamu temako omutwe so kaakati wookagerako kono ojja kasanga nga kamansusa eri yenna bamusazeeko n'ejection seat yonna olw'okuba ekiwujjo kiwanvu ekya Kamov nakyo kiwanvu naye Kamov ki kye baakola baateekamu bolts explosive bolts mu kiwujjo singa bakuba Kamov ekiwujjo kye kisooka obuukako ne kigwa eri kyo kisooka ne kivaako baateekamu explosive bolt ne bateeka mu kiwujjo ekyo ekyetooloola mulimu we baateeka paati nga mulimu obuganga obusobola okwekoleeza ekiwujjo ne kibuukako ne kigwa wali bwe kibuukako kitegeeza tebakisobola kutema bapayiroti then nabo ne banyiga ne babuukamu kati Kamov we bagikuba ebekyasobola thrust amaanyi eba ekyagalina ekyalwana mu bbanga awo kaakati olugikuba bwe bati pilot ne balaba nti kiri danger tetusobola kutuuka nga bagira bolt ng'ekiwujjo kibuukako ng'esigala ng'ekyagenda olumala obuukako nga banyiga ejection seat nga babuukamu awo Omurasha yasingamu ku science naye nabana ate nabo kaakati ate we balibeera okumpi Omurasha ng'ali mu half a kilometer olaba nti oba oli sikiizi ajja kutufaako naye nabo balina bye baakolako so kaakati ekyo kyenyaga okuwa nti bapilot tebaabuuseemu lwa ejection seat kiki ekyabayambye okuwona awo Apache helicopter boye baamanya nti tetukoze ekyo cockpit awe watulaba pilot bannange baagumye eri bakiyita heavy armored cockpit eyo watulaba pilot ebbaati eririwo obugumu si lya bulijjo kino bakidesigninga nga bamanyi nti esobola cockpit esobola okusustaininga heavy crash helicopter neeva eri neekoona olusozi kano mwe batudde helicopter eyabikayabika naye ko kasobola okuresistinga tekitegeeza ne bwegwa neekoona olusozi babasangamu mu kantu ako cockpit nga balamu kaka ekyo ekyabayambye bano ab'emmotoka z'empaka waliwo emmotoka egwa ne yeevulungula naye nga munda talina kyabadde ezo baba bazireinforcinga kaakati neeno cockpit bagikola bwe era cockpit eno bagidesigninga nga bagiyita survival cell akasenga ako oli wasobola okukola ki okusurvivingira nti naye muba muli kumpi ku ground temwetaaga parachute nti no mugwempola bakagwa kagwe okubirewo kagumu bulungi okiwulidde kaakati era baateekamu ne landing gears
koka kokopiti ako oba kye tuyita impact absorption nti wekekubirawo kasobola okukendeeza ku pressure kinetic force nekendeera so kokopiti bakakola nti weba ennyonyi katugeze nti nooba yeekubiddewo wekaba katudde mu nnyonyi baateekamu ati this shock absorbers tisobola okukendeeza ku impact abantu bano ne batafuna kuba ne wekabanga kagumu ne kakoona olwazi omuntu omusanga afuuse nga nnyama grilled olwokuba kakonye ewantu yalimba yadde ko kagumu kasigaka naye gwe kiringa woolaba wobeera mu mmotoka emmotoka negenda ekoona hamp gwali munda n'owulira damage kakati nano bakimanya nti abali munda era we bakoona yadde kagumu bajja funa damage oba waliwo eyinza okusiba olumu amannyo n'ogakuba ku dashboard so bagikola nga dashboard eyinamu ebigonvugonvu otaasaako oba we bakola ennyonyi oba emmotoka kati ngeza President Museveni onywa ne kacyayi nze natulako mu mmotoka ya Bidandi mu campaign na campaign naye nga onywa n'akacyayi mirembe ekuba ekinnya negira so emmotoka bwezityo kakati nano baakola nti kokopiti esobola okuabsorvinga kinetic force ne bajja bagiteekako gundi eyo absorvinga impact Bidandi yayita musiga goli mu kyanabbanja nongera genda nabbanja tebabisobola ebintu so kakati ekyo kyenjagadde okulaga abantu babadde beebuuza bapiloti baawonye batya kokopiti mwe batuula ng'omu bulungi ate ne weeba egudde oba ennyonyi etomedde bagiteekako nti esobola okuresistinga kinetic force amaanyi ago ag'okkona ne gatatuuka ku bapiloti so nga ate ye Russia bo baateekako kamovu eyaabwe erina ejection seat eno lwaki terina ekiwujjo kiwanvu nnyo piloti waabuukiramu bamutemyetemye abamufu yes ako tukamase kakati tudde kununula abantu bano philosopher Katonda agendawo bano tebaagudde baagudde si mu mazzi kati osobola okuresistingira olwazi ate ku mazzi weetere osobola kufulootinga waliwo bapiloti abava mu bisungizi we bakola abava mu bisungizi kapso wekajja bakateekako parachute nekendeeza ne balandinga ku mazzi kuba nabadde ndowooza nti amazzi ne gatabatta kafulootinga kuli kasigala kafulootinga ne babasangako nga balamu kakokopiti ekitegeezako kabuuseemu nedda ennyonyi wano mu kugikuba sinamanya nnyo enkuba gyebayo kuba ennyonyi eyo kizibu ogikuba nesigala ng'eri intact wala badde bazanya akantu nga balaga nti yatemeddwako kiwawaatiro kiwujjo drone kyesobola otagetinga ekiwujjo ddala kiringa n'ogamba omuntu kale yadde bibeerawo abnormalities ti omusajja yadde ayagala tumula omuntu naye yamukubyeko okutu twakirawako kale ku Trump yekka naye kyansense nti oli n'alema okukuba ekifuba n'alema okukuba agasambi n'alema okukuba ettwe wabula n'akuba nnyindo oyo okujja kwabeera ayagala kutta fofaani oyo aba takubye nti ddala gy'agenderedde olumu ebeera accident naki naye si kyangu nnyo drone nerema okukuba kino kyonna ekinene neekuba ekiwujjo then ate weekuba ekiwujjo ekibanga possibility weeto yakubye ekiwujjo then era mu kwetooloola era esobola okurashinga n'okugwa ku mazzi awo ku speed gyeviirako nayo ku mazzi era esobola okugyasa amazzi ago wali owuzeeko fe abawuga twavanga waggulu ku swimming pool bakola ka platform n'obuuka waggulu n'odayivinga n'ogwa mu mazzi naye nga woba tomanyi okopya oli adayivinga naawe n'odayivinga oba ayinza okutwala mu ddwaliro ng'amazzi ge gakkuba kuba adayivinga olina okukola amasuulayininga omubiri n'osoosayo emikono ne gyesogga n'omutwe ne gwesogga emikono we giyise n'olyoka okka wansi n'ovaayo n'obulukuka bwoti kati woba tomanyi gw'ojja kujja okubeko olubuto ojja kubanga gwe bakubye empika kaaga ku lubuto ng'amazzi ge gakkubye garesistinga kati n'ennyonyi we yeekubirako bweti esobola okwatika yatika ku sipiidi okujjako ng'obadde ogicontrols kye bayita ditching nti ozza ogireeta mpola egweko naye efudde eri sipiidi gyoge esobola okwatika yatika era bamaliza nga bo bali safe amazzi ne gagyasabwa banna ekyo nakyo kitu so kaakati wekyo wekyadde kaakati ekya drone ekyamusizza ensi nabagamba nga wano abamu nga balowooza nnimba nti ekibadde ku ddwaniro e Ukraine Katonda yamanyi abasajja bagezeseza buli kyakulwanyisa naye Ukraine ebadde testing ground
America zino bali bazigezesa de Ukraine sensego bya Russia mu Black Sea amaato ga Russia ge bakubye Ukraine gekuye mu Black Sea si drones ezikoze omulimu so wali mu ddwaniro zibaddeyo eno tulabye kipya lwakuba eri bazitwala kuzigezesa ne balaba nti zina impact nene ku ddwaniro kaakati ne balinda wano si drone zino ndo zali 223 e San Diego California lwe basandifayiringa sinema nti waliyo ne drone ezikolera waliwo ze bayita surface ne underwater wano twalabeza surface tunaba ateza mazzi eberanga awuga bwe yebbira mazzi eyita mu mazzi wetuuka wegendo tuuka ne bulukukayo muba muli awo ku coast mukutte mundu mulinda abana abalumba teri si drone efukira yawo kola yagonya ate ng'ezimu ku ezo they are combat underwater survival vessels n'okulwana zirwana so okukuba AI gwe zikozesa bannake so yasusse kakati abantu abagamba nti abo bakasosi tebaagala America kakati ddala eno ngenda kujja nti ankugambe nti ekyo temuli kuba saagala America obukugu bwabadde bw'amaanyi kikiriza so kakati mbadde nkulaga nti entaala ezisinga bagezesa ebyokwensa si drones zino bazigesereza wa Ukraine ne baziraba nti no zirina impact ku battlefield era wano bateekawo gundi bakiyita unity mu magye bagiyita yapereza message anzije ku mulamwa so unity eno bateekawo unity magye ga America mwaka guwedde ngeno unity yeri concerned ku drones era ne bagistationing e Bahrain era ne drones zino ziwalabye Bahrain zafuuse na ku maato zafuse Bahrain we baziteeka we wali gundi yazo yes we wali base yazo so kakati zino ze zayambye okununula abantu bano ng'omulimu gwazo ogusingira ddala zagwaza omulimu banna yes mulimu gwa rescue kulaba nti no tutaasa abantu n'okukola mission enzibu ennyo si drones zino naye evuga yokka neemanya abantu we bali ngenda kulaga poza obudde we butatumale tunakyongerako olulala kakati unity eno gye baateekawo bagiyita unmanned military vessel unit ngeno mulimu surface unmanned surface vessel ne underwater surface so za mirundi ekyo ebiri naye wano twalabyeko unmanned surface vessel mwade mukalaba nga katambula kungulu so ako ka surface vessel era wano ezo ze mwalabye kika kimu ku bye balina ebika ebirala ate ebibye ebitamanyi buno bwe mwalabye obwo muzannyo kwegamba kaŋŋambe okubeera kulwana oli yaggyeyo ngolo eyo yabadde ngolo ng'akyalinayo eŋŋuumi alinayo teke kati eno twalabye engolo kuba obwatyo bwe bakozesezza babuyita Soranic Corsair bwe bakozesezza obubiri obwo Soranic Corsair it's a surface vessel naye nga ngenda kuwaako okukina abantu okumanya ekisenti ya kino nti kyemulabye balina ekisingira ddala ate kino kyemuwaliwo kino eno Soranic Corsair obuwanvu bwako bwa fuuti 24 obuwanvu fuuti 24 kawanvu ddala nga buno bu speed boat bwolabira ddala fuuti 24 range yaako ya nautical miles 1000 plus nautical mile emu erimu kilomita zaffe 1.8 so buli nautical mile erimu 1.8 kilometers so dira 1000 times 1.8 ze kilomita ze kasobola okutambula range amafuta ne gatuuka ne gakagwako okuba nga tekakyasobola kweyongerayo
kasobola okutaasiza ddala ako kilomita kuba wezibeera 1000 kati wamanya zibeera nga mu nautical miles ziri mu kilomita nga 106 tegeeza kasobola okuva wano ne kasibira Zambia kati ko kamanya nti ntuuse e Burundi naata kati mpete nzireyo tekinologi gwe bakateekamu kabyekolera eyo ye Solaniki kosi yake twalabyeko naye ako ke katono akasembe we zibeera gundi data ako ka MB baina yaka gibi MB nga katisatiza n'aka terabyte kano ke katandikirwako eribeera somero kano kakinda gatenyi kati kambuuzeemu baba ne bano baba bawuliziganya nabo bano abagudde abakoze abasirikale bano abagudde mu mazzi babeerako ne communication device naye olumu ne wesuba ziganya ate sibagezaako location okusinza GPS n'ebiki ne locatinga communication ne locatinga naye bamanya location wagwiridde baba ne communication nyingi nnyo basindika ne distress signals na biki ne bamanya wano we bali ne basindika yes kakale badeja speed kadduka 35 wano wakosa naye nga zibeera mu gundi kilomita kaya kadduka kilometers nga 65 plus buli saawa ekiba ku mazzi okwo so kitegeeza buli seconds kilomita eba ekutuse payload ya obuzito bwa kilogulamu bwe kasobola okutikka 1000 ye tani emu katikka tani ako ati olumu kateekamu ebyokulwanyisa kateekamu so kakati ako ke kaato ke twalabyeko naye ng'ekyenjawulo ye tekinologi alimu n'obugumu nti baakakolanga kali durable kasobola okwendiwalinga kye bayise risk maritime environment ocean ezo zirimu ebyasiyasi zirimu ebintu bingi kakati usinga kaba kabama ne kakoona ekyaso baakakolanga eddiba gumu eddiba lyako gumu kasobola okuresistinga singa kaba kakoonya ekyaso kakati ako ke kaato ke twalabye mwakalabe bulungi nga kaliko antena kaliko buli communication device ez'omulembe nga bwe tujja okulaba ako ke ka MB ke batuwaddeko ko ke batusampulinze balinayo bakabaka abasinga kaawo waliwo abasinga awo kakati tugenda kwogerako ku mirage kano nako lyerimu kukaddako nako ka surface ku mazzi drone yes tebannabako obwomunda tebannababujjayo nabo bagezi tekinologi waabwe bamukweka kuba amawanga kakati gagenda okukoppa nga butandike era n'amala gaabutandika kuba bwe bakyaniveyiringa bonna bamanya nti nayo ekisewe tuggo kalina amala gaatandika kakati eyita munda gye tutannamanya nnyo sheepu nfaanana era na wano bakuwaako bitono nnyo batugambye buno obwa Iran bwe balwanyisa bukka ne mu mazzi ate awo zonna seezo si drone kyogambire nti n'amawanga amalala tekinologi emirundi egisinga alinga woolaba obulwadde obuspreading nti webukwata mu maka gano obw'enkoko nawali nawe ne tekinologi bwatyo ekikola bali bakola kino amanyika kati technological transfer egenze wala so kakati amawanga nago gakola Iran ebadde bulinawo nga tubulaba kakati n'Amerika babuleese akantu katususeeko lwakuba nti aga Iran go ekyenjawulo gabeerako abakuba gabeerako abantu neki naye buno buli unmanned naye nga ne Iran babulina obuli unmanned bwe basindika ne kagenda oba kakonye bukonyi lyato neyo so babulina so possibility eyinza okubeerawo nga nabuno obusobolo naye nga buno obwa America bwo twabulabyeko ne kyebukola kakati ng'ogyeko twagala twogereko ku mirage eno bagiyita 52 autonomous surface vessel nautical miles kali nkulaze kadduka nautical miles 1000 kano nautical miles 2500 ze kilometers nga 1307 wano ne Johannesburg kumpi nga tekanaba kwetaaga kunywa amafuta oba kola ki ye mirage obuzito kali nakulaze ntino ka kilograms nga 1,200 kano ka kilograms nga 3,400 ze tani 3
mirage zezibera ku mazzo. Yes. Era kano bakayita force multiplier oba ocean force multiplier. Kano kenkulaza Solanica Kosia kakola kumpi wano ku myalo. Kyovula yake ba deploy the Strait of Hormuz olwokuba wampi watono. Kwega eribeera lyato ly'enkasa erikoma okumpi mpiko. Kati ne babeera n'erya yingini eriva ekalangala eriva paka Busi ku bizinga. Kakati mirage yene operatinga ku ocean okugenda ekola deep in the ocean twagala kola mission series kano ke kakola Solanica tejja kukola ejja kukoma so kakati mirage je bakola ogenda kilometers suka 13 n'obunene nene ne byeteeka mu bingi naye nga tevugibwa muntu yevuga yokka so kakati eyo mirage then kakati esemba yesinga okuba ey'entiisa je balina ye Marauda kigambo kya Luzungu. Marauding. Oli awo wetulula tulina byakola marauding maso babikozanga yo nyo. Don't want any kind of marauding around. Wetulula tulina kyokolo oli awo wetulula isomero campus kati eno marauda. Bagikola mu eryato. Mwetolozi. Asobola okwetolula olunaku omuntu nga talina kyakola asobola okwetolula olunaku ettawuni emirundi ng'ana. Oyo atakoowa ali mu kutambula kakati bakolayo n'ono atakoowa Marauda. Ono Marauda bagiyita 180 autonomous surface vessel. Ono ye bakidesigninga abasajja batuli wala. Badesigninga Marauda nga rolo yaayo nti nno kwe kubeera nga esobola okubeera oba okusindikibwa in a complex maritime environment neraga different capabilities obusobozi obwenjawulo. Basobola ogisindika okuva America ng'egenda Madagascar. Okuva mu America ekalengeza bugeza naye nga bajja kutuukawo esobola okutambula naye ng'eno ekyaliko range yayo nti range yayo eno ya kilometers oba nautical miles 15,000 ze kilometers nga 7. Ebetambulanga missile ya medium range. Siebera mu kasamu. Yes, intermediate range. Awo. So eno basobola okugisindika katugaze okuva Bahrain. Negende India ne yetolola India wo nekola byekola negenda ke Sri Lanka nekomawo range nene kilometer. Eno kakati yesinga okubeera yentiisa Marauda esobola okwetika obuzito bwa 25 metric ton. Tani 25 nozanga sino turaka yaffe wano okusingawo. Bana bakiwulidde then wekibeera nti wano eno ekyenjawulo ekigiriko nti bagikola ya 150 metric tons naye nga bakulaga nti range okutambula esobola okutambula nautical miles enkugambye 15,000 ezo zitambula nga yeetisse buzito bwa metric ton 25 nga bwe yeetisse that's at base tingogasa obuzito bwayo ne byerina byonna nga biweza tani 25 esobola okutambula obuwanvu bwa nautical miles oba kilometers nga 7 bweba yeetisse nnyo kye bayita maximum load esobola kutambula nautical miles 14,100 kilometers nga 62 around nga yeetisse obuzito bwa metric tons 15 kitegeezaawo eba ezitowa nnyo tesobola kutambula wala nnyo kakati eyo ye Marauda animanti bagikola nga omubiri gwayo bagidividingamu nebeera ne parts 4 oba ze bayise 40 ISOs container 40 ISOs container yeriwa zibayita freight container nga container zine ziba ku trailer ze ISOs container kati bagikola nga bagidividingamu emirundi ngenda eki container etegeeza nga olaba trailer ya obuwanvu trailer nga 2 nga lyato kubanga nkulaze nti bagidividingamu
40 ISOS container. ISOS kitegeeza flight containers over one. Kakati ye era woliraba mu kifaananyi balikola mu kala eringa ya dark owanga ka black weka naye nga liwanvu bweriti liwanvu zibu naye nga terivugibwa muntu lyevuga lyokka. So lino balikola nga likola combat mission ezeewala eziri complex ate nga lisobola okwerwanako n'ebirala. So ye Marauder. ne mukwerwanako lerwanako yokka oba mulina okubaamu abantu abakuba emmundu. Misairo zaalyo n'ebirala byonna libyesimbulira okusinza ku AI ne multi integrated command nga likolagana n'eno ku command center baliwo ebiragiro. Kino America bakikola. So kakati eyo yesemberayo ddala yesinga okubeera ki ey'amaanyi okudduka. Eno esobola okudduka weba ku cruise speed esobola okudduka kilometers nga agikubye endobo kilometers 40 buli ssaawa. Weba ku sprint edduka kilometers ziwera 5.5 buli ssaawa mu bunene bwalyo ne mu bugumu bwalyo n'ebyo byonna byerina ne metric tons 15 ziriba liyina awamu lisobola okudduka bwekyo naye nga terifugibwa muntu lyevuga lyokka. Awo nkuwaddeko ku maata abasinga balabye kano nze njagadde okubalaga nti ate waliyo ke kasoose kapya. Nkugambye Ukraine gabadde gakola si kipya wabula nti America lwesoose okulikozesaako mu ddwaniro wali babadde bawa Ukraine. Kwegamba era mu buzibu bwaguddewo America yafunyemu obuwanguzi era Trump kati waddemu kuga nti ne mission we tuzikendeeza tumaze okulaga ensi kyekyo tulinawo. Nabagamba nti amalwaliro buli ssaawa mujja kulabangayo ebipya. Nabagamba ne Ukraine mukwano gwange eyali Poland ku base ennyonyi za Russia zasemberako border ya Poland bakola interception kumakya baali ku asembo naye balaba kibatalabangako kumakya okwo nga babadde e Poland ebyogwanisa babiraba naye mbu baali balaba ennyonyi ze basimbula okugenda okuintercepting eza Russia ku border. Mulimu ennyonyi eyadduka ng'ekinyonyi ng'enkoko ekubanta nga naye ennyonyi si nnene nnyo eringa mu saizi ya drone ndowooza nga ttani emu naye ng'ennyonyi ekuba bukubi nta. Bwe tunaatuuka mu situation nga raaniwe teriiwo mukozesa ki. So kakati bakolayo ennyonyi ng'ekuba bukubi nta nga nkoko n'emala n'esituka n'ege. Yagamba bonna abaaliwo beewuunya nga tebakirabangako nti America ekirina. Babeera n'ebintu ebyo byonna biri ku malwaniro babikozesa. Ne mbagamba balina empeke gye bawa omuntu n'olya empeke n'omala ennaku 2 nga tolya nga naye oli mulamu ng'empeke eringa Panado ejjudde mu lubuto. Ebyo byonna innovation bazikola kati bazitestingira mu ntale Ukraine bazigezesezza. Omusirikale ajja kubeera ku ddwaniro ayagala akaboozi talina mukazi kisobola mu frustrating okulwana ne kugaana bakuwa empeke ekiro n'omala n'obeera ng'eyasuze n'omukazi n'akeeranga mu mativu nga mpeke ebyo nabiri ku ddwaniro. Kakati bye bino bye mulaba ne mutendereza abasajja bakola research empeke zimu bazireete tizwabo bubuka abaffe munawasa ku bakazi be tulina obungi ziri basikuwanga it's necessary babasindise galamba unity y'abantu 5 bonna basajja omwana ajja kudda mu kayumba alowooze mukazi we wesange nga yekyanze kati gomira mpeke bugenda okukya nga oli bulungi olinga yasuze olowooza ddwaniro naye empeke emu eyo yokka gye nkugambye gye bakuwa n'olya n'omala ennaku 2 nga enjala tekuluma bagikuwa naye Musa n'emala ebula bakusiba n'abaana bo babasiba. America enadde bukwasa empeke emu eyo kyabulabe. Oyinza okuba nga wagiwadde Abarussia ne bamanya tekinologi ali mu mpeke. Abasajja bataddemu okunoonyereza kwabwe balina okumanya waliwo mbeera eyakutuuseeko bakuwambye so si kumanze kambagambe nagimize owedde bagikuwa emergency singa bakuwambire ba Ukraine Russia yekulina ennaku ziwese awo bajja kumanya bakuwambye nesi oli mu kubesi wali weebase ng'omira empeke yaabwe
no so bino byonna bibeera ku obeera naye ku mateeka gatagambe ku mateeka buli dakiika buli lunaku bajja gikeberako buli lunaku mukirina yes si kulwa ng'ogiwadde abalasha ne bamanya ingredients eziri omwo basajja bagala kukola ba superhuman kati ndaba gye tulagiye omusajja mumuwamba ne mubeera naye talya naga katubasibire mu kibira eyo bafe enjala mulaba ennaku abiri abasajja bakyalwana mukibugulawo nga weebali kumbe balina empeke zaabwe 3 ekyo myezi 2 nga abasajja balamu ku mpeke wali olabye abamagye balina biscuit gwe babawa nga bagenda okukola columns bagenda kutambula kuva Singo okwolekera Kabamba waliwo mission ezo ze bakola abamagye batambula columns bwe twakulira edda nga tukyalunda mu 7 awo myaka gya 96 bayitangamu nnyo bakiyita Lubenge kisenyi kyawula Luweero ne Nakasongola bayitangawo nnyo bakola drills naye nga abasirikale batambula ne babajja katugeze nga ekiboga ne babatambuza paka eyo kigere mu kolomu mukola kolomu nga ya kilomita mutambula naye abasirikale bakulaga basobola okutambula n'abongootera ku layini ng'atambula okuva olunaku lwonna tannaba kwebaka batambula butambuzi mu kolomu mulaba musirikale ku gwotulo tumukwata yeebase basirikale naye bwe baba bagenda bakuwa ekibuyi kibeera nga ka container naye nga kiringa metallic kigumu kaba nga ka container kagenda mu ndooza nga kikopo kimu eky'amazzi ne bakuwa gundi bagiyita ponjo okwebika ne bakuwa n'ensawo gye weetikka ensawo eyo nga bagipakidde weza kiro nga 26 eri ku mugongo kuno gy'otambula naye olugendo olwo babateeramu amayinja amayinja stone agaweza kiro atiisi bwe zityo kuba wonooteekamu magazine nooteekamu biki byonna nga ddala oli fule equipped ensawo erina kuba na kiro 26 kakati bateekamu agaweza kiro atiisi bwe zityo otambule okuva esingo paka kilometers kumpi nga 2 ze mutambudde byonna training onoosobola okutambula babiteekamu naye bakuwa ekibuyi kirimu amazzi ng'amalamu jaggasanga oluvannyuma lwa kilometers nga 120 ne bakuba ne bubiskuiti bakuwa omanyi buno obiskuiti bwe bubeeramu buna weebutyo ne bakuba ne bubiskuiti weebutyo bubiri bupakiti bubiri bw'ogenda okulya olunaku lwonna naye tebalumwa njala babulina aba UPDF abo bubiskuiti obutambula olunaku ng'enjala tekulumye era wookirya kiryawo kyonna omanyi nga pireti w'enkoko kyonna kiwooma nga pireti wa nkoko kirimu omunnyonnyo kyonna tekiwooma olyako n'olulimi nogera ti kibiskuiti naye babiwawo abasirikale aba UPDF baba nabyo naye nga bibawangaaza mu bibawangaaza nga mukkufu ekibuyi onywako omunyumazi emirundi ekisinga oteeka ku lulimi n'ogira mu kamwa n'ogera n'ossaako amazzi go woogamalawo owedde nago olina ogakekereza bagambye nti mutambula wano amala mugenda kugasangawa buwama gamaleemu olabe so gira katono n'oyozaako mu kamwa ne katagira nnyo n'ozzaawo ne mutambula so kakati amawanga wenkugamba bino ebyempeka oli ayinza okulowooza nnimba naye nkulazaku nayo no biskuiti bakuwa obuntu bubiri bu biskuiti nga buno obw'ebitaano obubeeramu obuna naye nga bwanjawulo katuula mu lubuto kakati kwekugamba bino oli ayinza obwakano naye nga tulina so kakati ge mawanga gakola experiment kakati America kyekino kye mwalabye so kakati eno task force yaabo bagiyita 59 bagikuliyetingawo mu 2021 ne bagiteeka Bahrain yeekola ku ebyo byonna vessels za America ezitavugibwa bantu eno nkola se mulimu unmanned surface vessel ne underwater tetunazirabako advantage ki eziri mu America lwaki batadde omudidi gw'essente mu gundi ezo ze mwalabye ensonga esooka bareducinze risk ku basirikale ba America okununula omusirikale wa America ku ggwanga nga Iran nga babakubye bweba essasi liyinza ovuga ne mufiirwa abantu 6 kakati basindika kano naye mukakuba okujjako mukadame jinge mukakuba wanoko ne kaweta ne kayita wali ne keeyongerayo tewali afudde kabakole mission eri risk nga tewali afudde America bati okufiirwa omusirikale kakati eyemu ku advantage endala flexibility waliwo omusirikale wosobola okumutuusa ne mugamba awo okutuuka tugenda fiirwa abasirikale 6 tusindike yaako
okusinga okufiirwa abasirikale enkaaga. Then surveillance. Waliwo mutajja kutwala mbega, mutajja kutwala nnyonyi bagikubye, mutajja kutwala lyato, musindika yaako ne kagenda. Baba bali awo ku beach mugenda okuyamu kakuba ne kabulizaako. Ngako kamaze okwata bye kakwata. Sike kadduko kamala. Kano kadduka akatono. Gali amanene ge gatadduka kuba gali amanene ge nakulaze nga Mirage ne Marawuda. Mirage yo wogiraba eriko nga ne Deke. Deke we wano kwe woberanga ku maato kwe batuuze emmotoka. Mirage nene ko yeriko konga ne Deke. Nengere na antena bweto gye walabye ekola ku communication. So kakati wano kibayamba nnyo ku surveillance okubega ewazibu w'okubega osindika yaako we bakakuba kale kachigwe kuba mu bbanga babadde balina drone naye bazikuba kakati na wano mufo ky'okutwalayo pilot waffe bamukwate kaligende eryo advantage. Ekirala mine detection. Bayinza okubira pilot wamu oba neviwa mu kitundu ekirimu water mines. Sindika eri atedde ne balikube sindika y'abantu baffe sindika yukano. Kasobola detectinga mine ne kadojinga katono bulungi ne kagenda kajjayo kaleke kadde ka fitting okozesebwawo. Ntegeeza kasoleita ku Strait of Hormuz. Ati mine tesiri kumukumu. Mine emu eri wano enda eri wabula temumanyi ko kajja ne kama nti sensor zisensinga metallic ekintu ekiri metallic kyawoneka enyiga wano nga nawe wolaba omuntu asobola oyita mu ppanya n'omanya mu maini banjiga kantute mu ppanya kasobola okutema ppanya mu ne kayita mu water mine senso. So kakati awo gwe gumu ku mugaso gwako. Then ekirala monitoring routine mwagala muyitengawo omulabe ki ekiri awo we baba bako muyisaawaako ne kayitawo olwaleero enkeera ne kadda naluli ne kadda ne kamonitaringa. Then ne high risk mission eno teyabadde risk kuba tewabaddewo babakuba naye waliwo we mugenda okunwa kakati nga abasirikale ba America otula gundi Battle of Mogadishu we bagikubira mu 93 okugigoba Somalia nga Abasomali batadde wali basinayipa bwabwe Abamerika be bakubye okumusikayo basinayipa kye bakola si kyangu ali wali basinayipa nga mukaaga batu wotwala akawanga basosogola gwembo osikeyo omujasooli kakati basobola okuddira omujasooli ne bamufuula pilot n'abeeraawo ne balinda buli lyate erijja lyebakuba kakati muteekayo kano omubiri mugumu kasobola okwerwanako ne kaza fire kasobola okukola ki ate kasobola otuuka ali oli n'alinya okusenga lemu n'atwala y'abantu mukaaga bonna babakube mutwale y'abalala bukola high risk mission. Kati eyo kakati akatono ku technology akantu kano kalina technology omu tubawaako just akatono. Technology asooka Munawadi kyenakulaze ko nti mu Ukraine bakakosaako ne kakuba amaato ne helicopter ako nti kabeera ne missile isobola okunya ne kuba ne helicopter banange AI kevuga kokka abawaga babina eboloka kakeza Elon Musk ezevuga sokka kati oba ku luguudo zisoboka ku mazzi wezitasoboka abasajja baayitawo dda. So kakati akantu kano baakakola nga kali durable omubiri gwako nga mugumu bamanyi speed gye kadduka n'ebitundu bye kayitamu kasobola okkoona olwazi kasobola okkoona ki baakola omubiri omugumu obulungi ogusobola okugumira embeera ki eyo yonna. Then ne bakateekako sensors bazita specific sensors nga zino zisobola okukozesebwa okudetectinga water mine okudetectinga nti waliwo olwazi yita wano n'ebirala byonna. Era sensors zino ziri guided ne station ez'enjawulo tebasobola okukagayidinga nti wali yita wano oba nako kennyini okwegayidinga kalaba wali obulabe ne katema wali baakateekamu sensors ez'ekika ekyo akato. So kakati bye bikayamba okutambula. Then communication kyekimu ku kikulu nti communication baakateekamu ze bayita multi resilient multi channel
communication. Resilient singa buledi wabaffe kogira network nebula. Wabula zisobola okuguma oba tewali network nga ne busobola okulwana okusika ku mirongooti egy'enjawulo. Then multi channel sobola kusika ku mulongooti, sobola kusika ku satellite eno, ku satellite eri, ku satellite nosigala nga kwoli. Communication. Era bakulaga nti nno ne communication kasobola no communicating nga katugeze oba ne wabeerawo oba nnyonyo oba kiki ne kasobola okufuna signals communication. Era wano kayinamu ne kye bayita gundi unmanned teaming okola tiimu tinze ne moshi ne gundi ko kasobola okukola tiimu ne bwato buno obulala wabeerawo bakaato kanne kaako oba n'ennyonyi oba ne teaming eyo banna communication kasuse kakati ako ke katu so kucha communication kawuliziganya we bagamba nti babadde bali wano naye kakati bazze wali basobola communicating nako nga bakozesa multi channel communication bwebuka antena ko olabako waggulu ako communication bawuliziganya n'akaato kano bakakola waliwo kye bayita treatable. Kino kintu kikulu nnyo osobola okuba ne technology nga supply wa technology mutono. Treatable kwe kuba nti nomusobola okuproducing ekintu ennyo mu bungi. Kakati bakozesa technology nga asobola okugira kye bayita mass production ne mufulumya bungi. Eyo naye advantage nnyo ey'akaato kano nti basobola okufulumya mu bungi technology ono ate ne utilization yaako sobola okuteeka Somalia musobola okuteeka wali ne mulekayo buli eryato lino eribeerako akaato eyo nayo advantage yaka so kati technology gwe baakozesa bagezaako okulaba nti no basobola okukozesa ku technology ali affordable musobola okufulumya obwato obungi buno. Then kati ekikulu ekisinga bakiyita harnessing AI power. Harnessing nga wodira omusana n'oteekawo solar panel okozesa omusana ogwo kibayita harnessing. Kakati nakano kasobola okuharnessinga oba okozesa AI mu bintu era baga nti nno kino ekya AI bayagala okucreatinga kye bayita superhuman performance mu kato nga kaperforming osinga omuntu ekyamazima superhuman performance kakola ebintu ne kasinga omuntu we walioza nti kampete nga ko kawesedda nti kankendeza speed nga kasibye dda kakola osinga omuntu lwa AI. Era wano bakateeka mu platform ne AI bakiyise data fusion. Fusion tuno kasobola okuprocessinga data ne kasika wali tuwali lwasi wano waliwo channel ntono wano waliwo ne kagattagatta data oyo ne kakola decision ngako kasobola okugatta data ow'enjawulo. Era ne bateekamu ne gye bayita multi asset timing nino tuuka mu budde bwe buti wano nina okudojingawo wano nina so bakateekamu bingi nga AI yekozesa. Kati kuno kwogatta ne kye bayita smart navigation. Smart tomalaga bama wano osanga erisajja lisaatuuka lyonna obugere n'obukoona kano bakateekamu ekyo sikumalaga koona lwasi sikumalaga enyiga wootojja bakateekamu okulowooza kamala kupima smart navigation. Kalinga wolaba akamyu embwa sigoba akamyu bbiri emu eri wano ne kaweta ne kaziyita mu makkati ne zeekoona ne zikaaba n'okaaba. Smart navigation oli ali wali yeta wano kagira kati ne kabeera nga akagira kati ne zidda ne kaweta kati naze akana zikomaawo olulumba. Kakali n'akaato kano bakateekamu smart navigation tekasobola okumanya wali sijjaawo wano nsijjaawo wano nsobola okukola bwenti smart navigation. Si bino ebyaffe nti tunaalabirayo katukawagaanyeewo tugezeeko nedda. Era bano bakateekamu kye bayita adaptive path planning. Adaptive osobola okubeera used ku mbeera yonna. Bwe mba mbadde mpita mu mazzi mawaavu wano wa mayinja sobola ntya okuyita mu mayinja awo kampita ku ngulungulu sekka nnyo wansi. Adaptive buli mbeera yonna kasobola okuadaptinga ku situation eyo. So kino baakikola nti no kasobola okuba nga kaperforminga mu nnyanja ez'enjawulo.
singa oyita mu nnyanja nga y'amayinja gasobola okuyiiya bwe kayitawo mu mayinja w'oyita mu y'amayengo amangi kalina kasobola kansale lino ejjengo kankolebwe adaptive pass planning bye bitono bye mbawaddeko kaaka bana kanoko katususseeko ngira bwe katususseeko so America tujiwe credit yes yeyolesezza omutindo ogutera kakati abagamba bakasozi teboogerera America ekyo nyiza kikyusa ntya nneme kyogerera America awo credit era bonna bagamba America jjo awo America jjo bannange kyasusse ebyo tubagamba bulijjo tino America bakolewo ebyenjawulo mu ddwaniro tujje tubiyo ya America gye tusuubira eyo ya America gye tusuubira omujasi waayo ng'ekozesa obukodyo bonna obwetaagisa ng'etulaga ku bipya by'omu firimu ne maama neekomanga mu firimu abaana ne balowooza tulaba birala twagala nga ne bwe bitulaga mu firimu kandi ku ground we biri awo America atukakasiza ku mulambi gwa Trump kale